Oli wabulunyo abana bomukani mbakunda mnonga nabanyeta Vally music nkwino muritano kama wenkuru neshando tichenda kuhura na baby nkwino muritano nkwino muritano regional artist because it is endo the chief full regional artist but sala ko accepting afuke regional artist ebi full regional artist vera nsongezi esoka kubera nga nyimba regional language na kubera nga nyimbira mu region yemu those are the 2 points Chameleone ayimba language ki era ayimbira mu region ki ayimba mouth language kati nze wansanze ko nga nyimba lunyankoleruka wena mna kazungu akatono tono nga mwana no I know you know about the limit so tosola tokirizi wade kunkanga kanga tugende kulimba olu training alogamba ensi lwetegedde baluyise batya mu wiki bbiri Katyo Katyo katono Katyo okay producer leta akaimba kono mwana yawanike bango ke kayimba aka training esawa zino kwe kali baba wategedde otya ndika training yakalose nao manyi anti kati nze wamanyi naye nga omulabye owekatamanyi akuwagira awulira olulimi lwoyimba takumanyi wategedde otya aka training era lwaki ka training nange nalwaka nagenda okukebera ku simu yange nga nakataddeyo jjo nga ate bulijjo nteekayo naye koro nateekayo bwe neebaka nafunamu ekirooto kaloota nga kakubye era nenzikukirawo nali sina data neula data wa 3 nagenda okukebera owa 3 muganda nali bubi nagenda okukebera nga Babi takoze challenge Babi Kyagulanyi Itungo ngamba yero kugira nga challenges teziwezeka kaaga kati wetogera tugenda mu mitwalo ndoza obaye ebiri obesatu that is a big Nedi Kenzo ye challenge je nalabyakola nga gwo wamusabye challenge baye yakusabye mu motoka challenge tebagisaba by the way osaba challenge Oluyimba lwo nafu obanga ye nafu ya swacho bosaba producer leta Oluyimba no mwana takusuleddalu osaba challenge amana challenge nga akwewulira nagamba what is the right meaning of the word challenge obanga TikTok in terms of your life the right meaning of the word challenge a challenge is to compete of course umuntu agenda okukora challenge ngalaba asobola okuyimba ekyo kyoyimbye of course madanja ngala biko ani ebintu ebyo kuba biko yes biko yakwata video twate santi akayimbo kalabe kakubye nti tukole video nti inabo mekanti zizi nti jangu lwaki enyimba ezikubye ziba ne video nga tezitegerekeka ogeza ko gamba mbuti kigambe tomutya Oluyimba adigamba video zokoze zira zamanyi okusinga naye no luyina concept eri simple temwagipakira nnyo mwine ekintu kyemutasobodde tegeera ono agamba video eri simple oluyimba baluyita Katyo ate oluyimba bw'oluwuliriza era luli Kakye mu luzungu kati sitegeera gwe kyogamba kuba simple lwa Kakye kati wano yali akusikanga akutwala wa batubuye concept ejjeta mana concept ya biko concept ya Kakyo yakambwa la lese emigga kutenda taseka Kakyo mulaba yo ayina okuba oyo munyi abajasi bakota ido wakatandika ebintu otabitegera bulungi video ya 10 ku YouTube channel ya biko to be honest with you biko inotula naye akunyonyo video but the past videos were top notch ziriya zisonze only what I can talk about this video is ngamu gambient I wasn't ready for it era n'oluyimba oluyimba olwo lwali lumaze n'okunyizamu amabega kawo nga bintabudde kati ningamba kano tekenda bo bakatonda sokola ki okujjukira so ate nage bwe luteekayo ate nazuula nga munaku 3 eziddako I was forced to shoot a video man capitalize on that okwanguya biko kyavavayo neno biko yavayo n'ekintu kiri his best even by the way let me tell you short notice yes bo tunulira video ya biko gye yakolera fresh kid gye bayita mazima
Tena njawulo na video eno. Biko mwine ngeri je mwagala nnyo. Biko njagala Biko wano kati tutunulire kati nimu ku video zobadde wa Biko budget yazo neno budget eriete yeno nezire zemabega. Kwa sisiwe birati Bika akolera bwerere obo mwochayo. Uliriza. Yesebo. Biko takolera bwerere. Yesebo. Budda wano nogenda kolocha. Kola naye. Yesebo. Nayenze ne Biko tuli under Eurovision. Eurovisions ye yani ye situation booth. DJ Kuri. Aina video ne audio. Aina. Kati Biko abaye no kunkolera. Aina kunkolera go yagala. Abato yagala. Data bisa tunamvako kati ngula wale wetano. Mlingi zizi no yagula nzira. Nze Semba yo kulwange. Lulese biche ebijujuru abachala inbox ejjudde eti ebadde etya. Mwana ono n'abachala. Mbuzi ejjudde etya kuba lwalaavu. Lwalaavu. Ate oyimbira baana bewammwe. Kati abawala by the way nga sivudde nnyo ku nsonga yo bwe netegereza ndaba nga duets na challenges zefuna almost 70% bachala. Okay. Sinza babuusa maaso njagala nnyo bawe ekitiibwa. Simanyi lwaki be baagala nnyo ennyimba z'omukwano naye nsanyuka nnyo because balina engeri gye bampamu ka support. Ate omanyi ne face zaabwe ezo nazo zirina engeri gye zimakingamu ekintu okumotivating. So thank you my ladies, beautiful women dames. So oyinayo omuntu oba toyinayo omuntu ena? Muki omukyala oba girlfriend kale? Nina abakyala. Ogamba mu nyumba. Girlfriends. Abuza mu nyumba. Ewake uwo. Munju mwensula. Mwensula onera. Kale. Oyinayo akulabirira akwata mu kaviiri ako? Mu saluni mwe bali. Alright, obaka obusembayo ka tuli kumpewa. Abatula kusati banga tuchaine Vally nga tumaliza ensonga zino ne music we nga tumukuba okufa bufi agenda ko twayo obugambo bw'obusembayo. No olulimi lwosodu bano banyonyola mu lulimi. Era bwe tutuuka ku kyolulimi kanso. Ogambira omuka. Ensonga eno mbadde njagala nsooka empiseewo bambi munzikirize mpeyo eddakiika ng'emu mentioninge ku bantu ze appreciate abali eri. You get? Kati oluyimba olw'omululu ali mu trending nga lusinzidde East Africa na wabweru naye ate producer ali kubalimba balala bamuyita Hero Beats. So Hero Beats, big up on yourself my brother. Wali abayimbi nga Robros, wali abayimbi nga MK Crazy, wali abayimbi nga Nick Lee Kembo, wali abayimbi nga Reggie, wali abayimbi nga T-Paul Kakoba Boy. Omwana oyo simanyi lwaki mumubuusa amaaso bwe dandi awo ndaba mukuba music temukubyeko Kakoba Boy nyize. Ajje. Truth to 5 jali. Sikuja mwana yabotola. Truth bw'amaanyi. Truth to 5 jali. Omega jali. Nkimanyi ngenda kwerabira onyiige oba kale kuba mu bimanyi. Tosobola kujjukira buli omu ssebo. Naffe tubeera wano notatumira buli omu. As well, I'm trying to represent and trust me, we're gonna make it, man. Beba kama obusembayo. Ati omwana ali eyo nga abadde yagala soma amaleka lyoka ayimba omu amagezi ki. Ayagala okukola ki? Asooka amalirizo nga yagala asooka asome. Natagala akwasaganya ebitabo. Kala atandika mu amagezi atandika. Amagezi g'abantu gano galaba. Sere bisinga galina we gakoma. Naye ero omuntu atudde wakaba kwakunya naye nawe egomba nagaja. Nze omanyi we gakoma. Nze mmanyi nti obudde bw'owendongo bwekuwa. Kikyentegeeza. Ebbanga limaze wano e Kampala singa najjanga abalala nga najja kukola ssente kuvuga boda nyingize ntereke mu nsawo yange. Oba oliawo singa sinabeera kino kyokola ki? Kyolaba. So nzikiriza. Bw'oba oli wakusoma, soma. Kuba liri eyo. Buli omu n'omukisa gwe. Oba oliawo oyinza okusoma n'okuba hiti mu kusoma. N'obeera mu parliament nga tokyetaaga kubeera naffe eno mu music. So it's also good, do what you're doing. But so akaviri bakakope. Obanga gw'owulira nga kubanga abayimbi beemanyi bayirawo kankubulire. Omuyimbi yeemanyi omuyimbi owaddala. Awulira n'omuyimbi munne kyayimbye n'amanyirawo nti oyo naye muyimbi waddala. So bw'obanga gwe muli okiwuliranga owulira kikuforcinga. It's not you who is forcing yourself, my brother. It's not you who is forcing yourself, my sister. It is talent in you. The gods of music. Rise up. Nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu
note 5 771 oba ku WhatsApp note 777 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu, ate ku Hope Integrated Secondary School tulina on A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku senior esooka okoma ku yokutaano, era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omukibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 338 ana mu mwenda kisoboka Furniture